Mukama yeebazibwe nnyo. Tubaaniriza nnyo olwaleero era nga tuli basanyufu nti Mukama atuwadde akadde akalungi okubeera nga ate era tuddamu okugabana. Naye nga sinaba kweyongerayo, abooluganda njagala okubeeyanjulira. Amannya gange ndi May Kawaala era ndi muweereza wa Mukama. Mukama atuwadde ekisa okuweereza okuva mu Church Healing Outreach Ministries International. Mukama nannyini ggulu n'ensi taata tuzze wano nga tumanyi nti mu kanisa effamily amaka bwe gabeera nga gatabaganye, Mukama tuba tukutegedde. Abafumbo bwe baba nga batabagana, omukyala n'omwami, Mukama tuba tukutegedde. Maama ne taata bwe tubalaba nga balina enkolagana, tulaba nga okwagala kwa Katonda kuli mu maka. Abaana abazaalibwa mu maka, Mukama bwe tulaba taata ne maama nga basobola okukkaanya ne batuula ku ntebe ne bateesa awali embeera enzibu, kubanga bulijjo ebiseera ebizibu bijja. Naye Mukama otugambye mu Zabbuli 46 nti oli kiddukiro kyaffe, omubeezi ddala tabula mu kulaba ennaku. Kiffe kye tunaavanga tulema okutya, kubanga waliwo ekiddukiro, ye ggwe Katonda Kitaffe Ayinza Byonna. Ate n'otugamba mu Zabbuli 23 ti ggwe musumba waffe, era w'oli omusumba tetugenda kwetaaga. Mukama n'olwekyo tuzze gy'oli, tuzze kuyigira wamu, tuzze okwebuuza ku bigambo ebiri mu Bayibuli tusobole okubisoma. Ogambye nti omuntu atya kitaawe ne nnyina anaabeeranga ng'asanyusa Katonda, era anaabeera n'obulamu obwesiimisa, era anaabeera n'obulamu nga buwanvu nga bwa mirembe mu nsi muno. Mukama tuzze mu maaso go, tusaasire otusonyiwe Mukama obutali butuukirivu bwe tutambudde nga tetubituusa, bwe twerabidde bakadde baffe Mukama, bwe tubayozeemu obubi ne tubayombesa ne tubalangira ng'ate be baatuzaala ne tubakodowalira ne twerabira okubalabirira. Mukama tuli wano twenenya. Mukama nenenya nganze May. Mukama taata wesituukiriza Mukama, nenenya mu maaso go Mukama. Mukama w'abakama wesituukiriza eri abaana bange. Katonda wange tuzze wano okugabana Omwoyo Omutukuvu, tulagirire, tuyigirize, tuwe ekisa Mukama Katonda wange, n'ebyogerwako Mukama tubitegeere mu linnya ery'Omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Oluganda bikula Bayibuli yo ey'Oluganda, gwali mu Luzungu bikula Abefeso 6 ogende mu NIV kubanga ekijjayo bulungi. Akati ekyawandiikibwa kigamba bwe kiti, kankisoma kuva ku olunyiriri olusooka mpaka olwokuna. Agambye bw'ati: abaana abato muwulire nga abazadde bammwe mu Mukama, osangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko, ly'etteeka ery'olubereberye eririmu okusuubiza. Olunyiriri olwokusatu: olyoke obeerenga bulungi era owangaalenga ennaku nnyingi ku nsi. Nammwe bakitammwe temusunguwazanga baana bammwe, naye mubalerenga mu kukangavvulanga ne mu kubuuliriranga kwa Mukama waffe. Ekigambo kino kikwatagana bulungi, tewaliwo kigambo kyawukanye ku Mukama. Olaba mulimu okussaamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko, ekitegeeza nti taatawo ne maama wo otubateekemu ekitiibwa. N'agamba nti kino ly'etteeka erisooka era eririmu ekisuubizibwa. N'agamba abaana abato muwulire bazadde bammwe mu Mukama waffe. Tuwulira bazadde baffe mu Mukama waffe. Lwaki Bayibuli buli lwetubuulira etutwala eri Mukama? Kubanga mu Mukama mwe muli ekkubo ettuufu, mu Mukama mwe muli obuluŋŋamu obutuufu. Mukama ye Kitaffe Omutonzi ow'eggulu n'ensi, eyatonda ensi eno n'alyoka atonda Adamu ne Kaawa. Omwo mwe mwava layini. Era mbadde nsoma ku Ibulayimu eyazaala mu bukadde bwe. Bayibuli etugamba nti ffe tuli zadde lya Ibulayimu. Era bwe tunaamusomako, nsomye mu chapter ey'O17, essuula ey'O17 eyo n'21, ojja kulaba ebigambo eby'amaanyi ebituyigiriza ku famire. Naye ekigambo kiri kimu nti amaka gaffe tegayawukana na Mukama. Kubanga bwe tubeera nga tufunye amagezi mu Katonda ne tumala tutya Mukama, atuwa amagezi engeri y'okutambuza amaka. Mukama atuwa amagezi n'atuwa ekisa mu magezi ag'obwa Katonda ne tuwulira bakadde baffe. Abooluganda kya mugaso nnyo okuwulira mukaddewo. Bayibuli etugambye mu Ngero 4:2
21, 22, 23 nti naye ekigambo ekyo kibeere nga kiterekenga wano mu mutima. Ekigambo ekituula ku mutima Bayibuli egamba nti ekituula ku mutima kifuluma wa mu kamwa. Kakati oli mu maka waliwo embeera ezizze, kiki ekitudde ku mutima gwo ekigenda okuyamba okujjako nga waliwo ekigambo kya Katonda ekitudde ku mutima gwo ogenda ebirowoozo byo waliwo communication gyendaba mu mutima n'ebirowoozo ekituula wano kiyina engeri bwe weebaka bwoti kibona ebirowoozo byo era bw'oba olowooza bwoti waliwo obulamu obuva eno mu mutima n'owulira emirembe n'owulira nga n'ebirowoozo byo bikola kibiwummula. Era abantu abagezi be tulaba abakoze eby'amaanyi mu Katonda batuula ne bafuna obudde obulowooza, naye mu kulowooza kwe balowooza balowoolereza mu bigambo ebiri positive, naye ng'ate tewali kigambo kiri positive kitava wano. Naye kati ekigambo kino maanyi, naye kankuulaga olunyiriri lwengezaako kugamba gwatera okugamba nti abakyala Bayibuli ebagamba kutuwulira, n'omukyala n'agamba nti gwe mwami wange Bayibuli ekugamba kunjagala. Naye bwe tubisomye biriko kenandiise ng'akakwakuliza ka Mukama waffe. Omwami gwe mutwe gw'ennyumba naye alina amukulira Kristo, omutwe gw'ekkanisa. N'omukyala Bayibuli egambye nti muwulire babbammwe nga bwe muwulira Mukama waffe. Ekitegeeza omukyala weetaaga Katonda gwe okusobola okukyusibwa endowooza zo n'okuzzibwa amagezi g'obujja n'obeera mu maka ng'oli mukyala mugezi, oli mukyala wambala. Bayibuli gweyogerako omukyala mu ngero 31 bw'ova ku 10 nti omukyala omwegendereza ani ayinza okumulaba, ani ayinza okumusanga. Omwegendereza mu Katonda nti tatuulira awo kulera ngalo, naye abeerako kyakola nti atambula mayiro ne mayiro n'agenda asakira amaka ge ki emmere, n'abaana be bamuyita wa mukisa, ne mwami we amanyi ogamba nti abakazi bangi bakyala bangi naye gwokola ki gwobasinga. Oyo nno ye mukyala atya Katonda. Kati wano Bayibuli gweyogerako omukyala yekka n'asobola okuwulira mwami we n'amuteekamu ekitiibwa, y'oyo omukyala Bayibuli egambye nti muwulire babbammwe nga bwe muwulira Mukama. Y'oyo omukyala awulira Katonda, ategeera ebyama by'obwa Katonda, omukyala omusabi, omukyala afuna obudde bwa Katonda nga Katonda ye first priority ye. Akoluzungu kavaayo bulungi, Katonda yamusookera mu byonna. Amanyi n'okufuna akadde n'asabira mwami we nga yalabyeyo embeera enzibu etakwatagana, n'agamba Mukama nsabira mwami wange gundi, sabiranga mwami wo kubanga naye yeetaaga kusabirwa. Gw'oli mubeezi, Bayibuli etuyita babeezi. Tulina kubeera baami baffe, tajja nti byonna byonna abisobola, naye mu Katonda nti gwe mutwe nga Kristo bw'ali omutwe gw'ekkanisa. Obuvunaanyizibwa bw'omukyala ali mu Katonda kwe kulabika ng'ali mu Mukama, asaba. Omukyala asabira abaana be, omukyala asabira embeera n'ekyuka. Ofumbiddwa, olaba mu butuufu banyazaala tebatera kuba bangu, buli omu bw'atyo bw'akyogera, naye teriiyo mbeera erema Katonda. Omukyala omusabi afukamira ku maviivi ne yeegayirira Katonda, n'agamba Mukama, ono ye maama gompadde nzaalira omwami, naye Mukama ogamba nti ekigambo kyo kikyusa, ekigambo kyo kisala. Bayibuli eyogera mu Zabbuli 17 olunyiri olwabiri nti atuma ekigambo kye ne kituwonya ne kitujja mu kuzikirira. Olaba gwe omukyala bw'otya Katonda, bw'otandise okuleeta obulokozi mu makaago, olaba bw'oleeta obulokozi erinnya zaalawo olw'okumwegayirira Katonda yekka, n'ofukamira ku maviivi go nga Kaana yafukamira n'akyusa embeera. Omukyala eyali omugumba, eyali aduulirwa mujja we, n'akyusa embeera n'asaba n'agamba nti Katonda wange kyenkusaba kyokka ye mwana ow'obulenzi, era ndimuwaayo mu kkanisa, n'akamwano tekaliyita ku mutwe gwe. Haleluya. Olaba ofumbiddwa. Eddagala ekkulu kye kigambo kya Katonda mu bufumbo. Amakaago gasobola okunywera nga mulimu Katonda. Omukyala osobola okuganja eri mwami wo gwe ng'olina Katonda. Omwami wo asobola okukwagala nga bw'okitegera ng'olina Katonda, naye ng'omukozesa nga bwe kyetaagisa. Katonda tetumukozesa nga kannagaana, tumwagala ne tutambulira ku kigambo kye. Bayibuli egamba nti ayagala abo abamwagala, ne tumunoonyanga n'omutima gwaffe gwonna n'obulamu bwaffe bwonna.
n'omwami bwe kityo. Omwami ayagala Katonda kimwanguyira okwagala mukyala we kubanga amanyi ebigambo by'obwa Katonda, amanyi okwagala kw'obwa Katonda nga bwe kuli, ayagala mukyala we. Abakyala nno bafumbi. Owooluganda bw'oba tokimanyi, omukyala nga Katonda akuwadde olubirizi olutuufu, omukyala abasinga bonna bajja kufumba. Era bwe mba njogera ku 10 osangayo 3 boyinza okugamba ono temuli. Ate abo benjogerako mpozi nga wafuna lubirizi lukyamu. Naye owooluganda ng'osabye Katonda n'akuwa olubirizi olutuufu, omukyala oyo ali mu maka, n'obeera ng'osaba Katonda n'omala omwagala obulungi bw'oti. Abakyala baagala nnyo okwagalibwa. Omukyala yeetaaga nnyo obudde bwo. Ebintu bino byakubalirira nga bw'olaba Bayibuli, ng'olina obudde bwa mukyala wo, olina obudde bw'abaana bo, olina obudde bw'emirimu gyo, olina obudde bw'obwa Katonda. Oyo ye Katonda. Katonda atuwa amagezi. Twasomako ne tugamba nti Katonda yakola embalirira nga tannatonda nsi. Yakola ekibalo n'agamba wabeewo ensi, n'amala n'agamba wabeewo ekitangaala, n'agattako, n'ayawula ekitangaala n'akyawulako ekizikiza, awo n'atoolako, n'agamba nti ate kanteekewo Adamu, awo yagattako, ate n'asika olubirizi mu Adamu ng'amwebasizza, awo yatoolamu, ate n'alyoka atonda ekikazi. Ate bwe baamala Adamu ng'amaze okulya ekibala, okiwulira, Katonda bw'aba agamba, n'agamba mu ntuuyo zo mw'onookola ki? Mw'onoojjanga ekyokulya. N'agamba omukyala nti mu bulumi mw'onoozaaliranga. Olaba eyo multiplication, okwo kukubisaamu. Mbadde njogera ku mbalirira y'obwa Katonda nagiyita formula mu Luzungu, weewawo nga tuli mu kuyiga Luganda. Katonda yayina formula. Omuntu yenna alina Katonda mu ye, alina amagezi g'obwa Katonda, abeera n'embalirira mu buli kyakola. Omuntu yenna abeera ng'omuntu agenda okuzimba ennyumba, nga tonnaba kuzimba nnyumba obalirira, n'otuula n'olowooza n'osaba n'ogamba Mukama neetaaga ettaka. Weetaaga ettaka ogenda kulijjawa? Neetaaga ensimbi. Weetaaga ensimbi ogenda kuzijjawa? Neetaaga omulimu. Ate omulimu ogugjeewa? Weetaaga okugunoonya, ojjuze foomu, ofune ne rezimizo, obisindikeyo. Bino byonna z'engeri z'okubalirira. Omuntu w'amagezi atambula obwongo bwe bubalirira. Naye bubalirira butya? Nga mu mutima mulimu ki? Mulimu ki mu mutima gwo? Mulimu kigambo eky'obwa Katonda. Bayibuli egambye nti ekituula ku mutima akamwa kakifulumya. Tujja kusoma ebigambo ebyo tuleme kwogera bigambo byaffe mu ngero nnyo okuva ku Lwabiri 21, 22, 23. Naye nga tetunnagendayo nzirayo mu Befeso 5, tusome olunyiriri olw'Abiri-1 wano tusobole okutegeera Mukama kye yali agamba. Agamba bw'ati ku bafumbo nti nga muwulirangananga mu kutya Kristo. Naye waliwo ekigambo kigamba okubeerangananga, nga muwulirangananga, era kyekyo ekigambo. N'alyoka agenda ku bakazi muwulire nga babbammwe n'abaami mwagale nga ki bakyala bammwe, nga mubeerangananga, kyekiri waggulu. Okuwulirangananga okiraba bwe kiringa kiri ikwo. Okuwulirangananga, okuyambagananga, okubeeragananga. Mwami ali wano ayamba munne, mubeerangana, muli wamu, mubeerangana. Kakati ekyo lwaki tekireeta mukwano mu bufumbo? Nga tannakkirira eno okugamba nti omukyala wulira bbaawo, wulira mwami wo, ng'era bw'owulira mukama waffe. Omwami yagala mukyala wo, ng'era ekkanisa bw'ekola ki, naye bw'ayagala Kristo akulirwa ekkanisa. Kakati kino kye kigambo. Waliwo ekigambo ekigamba nti tulina okubeerangana, omwami n'omukyala, okubeerangana, okubeerawo mu bulamu bwa mukyala wo, naawe omwami okubeerawo mu bulamu bwa mukyala wo. Ebintu ebisinga okuleeta obuzibu mu maka, n'abaana ne batunula ne batandika obutawulira taata na maama. So nga ate Bayibuli wano kye tuliko nti abaana abato muwulire bakitammwe, naye omwana awulira nnyo ekyo kyalaba. Abaana bawulira nnyo nga balaba ebikolwa, naye bwe balaba nga muwulirangana, mubeeragana, we muli.
abaana balaba ebikolwa ne balaba bannaye taata afaayo eri maama, maama afaayo eri taata, nange we nnaakula nze bwe ndikula bwe nti beewera abaana abato, bwe ndikula bwe nti nange njagala mpasa omukyalo obulungi, era bwe ndiwasa abaana bange nengula emmotoka. Ebyo byonna twabikolanga, twamalanga ne tubizannyamu omuzannyo. Kyolaba taata waakola era oli gyagamba nze taata, omulala n'agamba nze maama. Maama nga bw'aleekaana awaka n'omwana oli azannya akazannyo nga maama bw'aleekaana. Ekyo kyokka kikulaga nti omwana kyalaba mukola awaka kyagenderako ennyo okusinga bw'omubeerako ennyo n'ogamba njagala obeere n'empisa ennungi, njagala oyogere n'abantu bulungi, naye oluusi nga ye akulaba aba-neighbours engeri gy'oyogera nabo ekyo kyalaba. Kaakati anaatwala atya ggwe ky'omugamba okusinga kyalaba? Ebikolwa abooluganda byogera nnyo okusinga ffe bye twagala okugamba abantu okukola ebikolwa. Kyova olaba nti kiki kye tugoberera wano mu Bayibuli? Ebikolwa eby'obwakatonda bituyamba nnyo. Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi yayagala atya? Yawaayo Yesu, n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omu Yesu Kristo, nga buli amukkiriza n'ayatula obulokozi alokolebwa. Ekyo kyali kikolwa ky'amaanyi kyakwagala. Kaakati ggwe ng'omwami oweefiiriza ki okulaga mukyalawo nti omwagala? Banaye abakyala baagala nnyo okwagalawa. Ne bw'omuwaanako obuwaanyi bw'oti n'ogamba nti maama emmere gy'ofumbye sigiryangako ye yonna gye mpita, era nze njagala nnyo okkomawo buli ssaawa ndi akamereko maama wange. Bafumba ebweru mu mikolo yonna naye akamereko ke njagala okulya. Omukyala ojja kumulaba ajja okufumba emmere ayiye, afumbe n'ebyotasobola kulya. Kwegamba afumbe ekisukkuluma naye nga kiwooma kubanga afunye okusiimibwa eri gy'oli. Mirundi emeka gy'obeerako awo n'osiima mukyalawo ng'alina by'akoze? Oyinayo akadde n'ogamba maama wange nkwagala, ate leero ndabikidde bulungi, akagoye ako kakunyumira. Ebyo ebigambo bitono nnyo naye bikola enjawulo. Omwana omukyala afumbiddwa mu maka n'ojja, ffe baatukuza edda ne batukuza nga ojja n'ofukamira ng'ow'omwami wo emmere. Naye ebiro bino bameka ddala abakyajjukira empisa zaffe ezaatukozebwa mu maka g'ewaffe? Ng'osaamu mwami w'ekitiibwa, mazima n'ofukamira muli n'awuliranga ali. Kati abaami balabika beekanga n'okwekanga ng'alaba mukyala we afukamidde, atya n'agamba mukyala okola kyekyo? Naye nga ze empisa ze twakozibwamu, nga naye tofukamira bufukamizi mu ndabika, naye nga n'omutima gwo gufukamira, kubanga munda mu ggwe kiva mu mutima ne kifulumya ekikolwa. Abooluganda tuddeyo ku musingi ogw'ennono. Bino by'ebintu ebireeta emirembe. Lwaki omwami taabeereyo yonna gyonna gy'ali n'agamba nze bannaaye mundeke essaawa zimpiseeko njagala kuddaka? Maama n'abaana bannindiridde, abantu bajja gamba naye bannaaye omukyalo ono alabika yaloga omwami ono. No, wano kigambo eky'obwakatonda kino. Kasita okolera ku nnono z'obwakatonda weewali buli kadagala konna. Kano ke kapiiro. Buli lw'owulira Mukama n'otambulira ku kigambo ky'obwakatonda, Katonda akola amaka. Osoma Bayibuli n'osaba, embeera bw'ogirabawo. Abaana be tuzaala naffe tetubamanyi bwe babeera, tetumanyi ficha zaabwe, naye Katonda yennyini abategeera. Gwe nga maama ne taata nga mutudde ku ttebo n'abaana ne mukwata emikono ne tutandika okusaba. Naye ebiseera bikyuse ng'abakadde abamu bavudde mu nsi ne batambula okugenda okukolerera abaana baabwe basome. Omaama n'atambula. Kyova olaba nti oluyimba lugambye nti maama nja kwagala, maama tumujjukire. Bakyala batambudde ne bagenda bayiga ensimbi bannaaye. Abantu abamu baseka, abantu abamu ne bajerega, naye luli nazzaamu abantu amaanyi nti bw'olabanga omuntu ng'akola akasente n'akakuweereza, munnaaye weebaze Katonda. Abantu bayita mu bitayitikamu, era njagala okubategeeza neebaza nnyo abantu abakoleredde famire, abantu abaweeredde abaana ab'abaganda baabwe bajjajja baabwe baki, abaana be baaleka nga tebasobola na kusoma. Ogwo gwe mutima ogw'obuzadde gwe twogerako wano nti omuntu yenna mu nsi yeetaaga omutima ogw'obwamaama, kubanga maama abeera wakisa, maama abeera tica, maama alumirirwa. Nammwe abaami abatambula oba mutabani obaani n'ogamba ngenze kukola, njagala ndabe nga maama wange ali bulungi, njagala ndabirire maama wange kubanga yanzaala. Bannaye mwebale nnyo, mwebalire ddala, temuggyako okwo. Ate tetukoowa, tokoowa lwa banyoomi.
era nava waggulu nga waliwo ekigambo Katonda nga kyambikulira nti ku nsi tewali limu mubi kasita gubeera mu mitendera egy'obwa Katonda nga guleeta ssente. Bameka bamaama betwalaba nga batudde ku makubo nga bookya kasooli, n'ayokya kasooli omwana wasome, n'ayokya kasooli omwana wasome. Kyova olaba ekyawandiikibwa kigambye mu Befeso 6 nti abaana abato muwulire abazadde bammwe mu Mukama waffe. Maama n'abeera nga anoonya enku, n'abeera ayoza ngoye ku kyalo, n'abeera agenda okulima osome, naye n'ovaayo maama n'aleeta akasente kakoleredde olunaku lwonna ng'atuuyana mwana waffe n'ogaana. Ekyo ekigambo Katonda kyazze okugamba nti olunaku olwaleero oba obadde ojeemera omukadde, oba obadde ogaana, oba obadde olieyo nga wadduka mu maka munnange, Bayibuli ekugambye nti abaana abato muwulire abakadde bammwe. Tugenda kusaba. Oyinza okubeera awo nga waliwo emyoyo, wabeerawo emyoyo egitambula egy'emizaalirwa eno, ng'emyoyo gy'obujeemu. Mu Mukama waffe tusaba n'ogamba gyegaane naawe wennyini. Bayibuli egamba nti Yesu Kristo bwe yafa nakka emagombe mu bafu yawangula, naye Bayibuli egamba nti amaanyi ag'omwoyo omutukuvu ge gaamuwanguza, n'awangula n'avaayo n'ebisumuluzo n'abitukwasa, n'atuwa obuyinza. Bayibuli egamba nti kyetusiba ku nsi kisibibwa mu ggulu, kyetusumulula ku nsi kisumulwa mu ggulu. Ekigenda okusumulula ggwe nange, ekisumulula abaana baffe abooluganda, teriyo muzadde ayinza kubeerawo n'agamba amaana expert mu kukuza abaana. It's by the grace of God, kisa kya Katonda. Tuyina okusabira abaana baffe ne tubambululako endagaano ez'obuzaaliranwa ezibagoberera, jins okuva ku bajjajja ne bajjajja ne bajjajja, ng'omwana omulaba bw'omugamba bw'oti naye n'akuddamu, bw'omugamba alina emputu abeera ku kyalo n'atambula, babeereeyo ne banoga ffene ne balya emmere y'abantu. Si ye, naye waliwo emyoyo omuzadde gye twetaaga okujja ne tusaba ne tugikutula ku baana baffe, kubanga omwana yeetaaga okumwagala. Tugenda kumukuza tutya? Omukangavvula mu kwagala mu Mukama waffe, ate n'omulaga nti naye omufaako omwagala. Naye ebyama biri mu Katonda wano. Ne bw'oba ofukamidde n'okwata omwana wo n'okwata erinnya n'ogamba mu linnya lya Yesu Kristo, mwana wange ggwe gundi, oba ggwe Nsereko, oba ggwe John, oba ggwe Sekasi, nkugobako emyoyo gyonna egyali gyambalidde taatawo, egyayambalira bamaama bo, egyabajjajja ne bajjajja ne bajjajja, egy'emyoyo gyonna, buli gwonna gw'olabako omwana, eddalu, okuvuma abantu, okulwana ku ssomero, okusemba mu kibiina, tugikutula mu linnya lya Yesu, gimugobeeko nga nange njigoba. Mukama mu linnya lya Yesu Kristo, abaana baffe emyoyo emibi egy'okunywa enjaga, emyoyo gy'okunywa omwenge, abaana abaagala okusula mu ndongo nga tebayagala kuwuliriza bazadde, egyo myoyo mibi. Bayibuli egamba nti kye tunaasiba ku nsi kisibibwa mu ggulu. Goba buli mwoyo omubi gw'otayagala kulaba, emyoyo emibi egibafuutula mu buliri nga tebeebaka, baloota ebirooto ebibi. Naawe omuntu omukulu n'omukyala n'omwami, omwana takula mu maka. Weegobeeko emyoyo gyonna ebisiraani, emyoyo gitusika nga gituzza mabega, gikifiirizi, n'olinnya n'ennyonyi naye ng'era gikugoberera. Gyekutuleko mu linnya lya Yesu. Tulina obuyinza abooluganda, tusobole okubeera obulungi. Eriyo abooluusi abafuuwa emmindi, omuntu akubeerako n'agamba oyo yadde yalinnya ennyonyi, naye mu linnya lya Yesu tumusawa nga ye ng'ali mu bibi, naye ggwe mu linnya lya Yesu ogamba mu linnya lya Yesu byonna mbyekutulako. Bakeera ku malaalo ne balayamiriza, n'ogoba emizimu gibambululeko. Agenda okudda engulu ati nga gyonna Mukama yagigobye edda. Tusabe mu Mukama mulimu amaanyi. Kigambo kya Katonda muliro, nyonde yasayasa enjazi. Si lwa maanyi, si lwa buyinza, naye olw'omwoyo wa Katonda mu linnya lya Yesu. Sabira famire yo, mwami wo si bw'atyo bw'ayagala okubeera. Tayagala kudda waka n'akukubaakuba n'akuvuma. Waliwo omwoyo ogubeera emabega waagwo w'obulamu bwe, gumugobeeko mu linnya lya Yesu Kristo. Musabire mu linnya lya Yesu Kristo obulokozi. N'omukyala bw'atyo tayagala kubeera awo ng'alinga nalukalala, byonna tubigoba. Emyoyo emibi egy'okuyomba, egy'okuvuma olugambo, kubeera awo ng'omukyala tayiyo olunaku lwonna n'asiiba ng'ali ku miriraano nga talinaawo na kyakoze. Kakati omwami anaakomawo atya n'akwagala, era nga kiki ekiyinza omukwagaza? Abaami baagala akomewo ng'alaba omukyala ayiiya, ng'alaba omukyala naye ayiiya. Mwami agenza okukola akomyewo n'omukyala naawe oyiiya. Olina bu bizinesi bw'okola naawe oweerera abaana. Mu linnya lya Yesu Taata tugoba buli mbeera zonna ezibba amagezi ku mukyala,
ku mwami, ku baana abawala n'ab'obulenzi, emyoyo emibi egitulira abanyazaala mu linnya la Yesu ne gibateekamu obubi. Kaawe onyazaala asobola okuba omukyala omulungi, gwe gobagoba buli mwoyo oguba gumutuulidde mu linnya la Yesu ngugoba. Buli nyazaala yenna abadde tayisa bulungi mukamwana, buli myoyo emibi njigoba mu linnya la Yesu. Naawe mukamwana abadde tawulira nyazaala, tugoba emyoyo egy'emputtu, obutawulira, okuvuma, olugambo n'okutabulattabula mu linnya la Yesu. Emyoyo emibi egibeera ku mukoddomi, ngamba oyo omwana awasizza omulenzi ng'ebintu tobitegeera, olaba maama akutabudde, omukyala akutabudde. Tugoba emyoyo egyo emibi. Oli musajja akulira amaka, mu linnya la Yesu gwe mutwe gw'ennyumba obitegeere. Maama wo omwagale ne mukwano ono omwagale, obeere mutabaganya. Taata kabaka nsabira famire zaffe, nsabira famire yange Mukama w'abakama, nsabira obumu taata. Ebyo n'ebibadde bitabuse mu maka, taata gwotereeza. Mukama atereeza amaka gaffe. Taata nsumulula omwoyo wa Katonda atukkeko era tufune obulokozi. Yatulogamya nti mu linnya la Yesu nenenyeza byonna bye mbadde ntambuliramu, byonna bye nnali nkola mu linnya la Yesu, byonna bye mbadde nkyaye abantu, bye mbadde mpisa obubi nnyazaala wange, bye mbadde muvumaavuma ne muleebeesa, byo gwe nnyazaala gamba nti bye mbadde mpisa obubi muka mwana wange, bye mbadde muvumaavuma ne muleebeesa, nga nnyonoona ate amaka ga mutabani wange. Mukama nsonyiwe onsaasire. Olwaleero mbikuliddwa ekigambo ky'Obwakatonda. Mukama ngenda kwekweka mu ggwe, nsabire mutabani wange, nsabire muwala wange mutabani wange gwe yawasa, nange neesabira Mukama w'abakama gatta amaka, gatta famire zaffe Mukama. Abaana baffe ababadde ku street Mukama tubasikayo, ababadde banywa enjaga tubajja mu makomera, tubagobako enjaga, tubagobako emyenge, tubagobako obutawulira mu linnya la Yesu. Jinzi zonna eza rejection, obubi bwonna, emyoyo egy'obusamize, emyoyo egy'obwenzi, emyoyo egy'okusula mu ndongo, tugibagobako mu linnya la Yesu. Gw'olina obuyinza okugigoba gigende mu nsenyi enkalu mu bunyo obutakoma. Mukama tusumulula amaanyi go gakke ku famire zaffe, gakke ku baana baffe ab'obulenzi n'ab'obuwala. Abaana baffe batereera, abaana baffe basoma bulungi, amaka go gatereera. Oli otabaganye ne nnyazaala wo, mukamwana otabaganye ne maama wo, omulenzi otabaganye ne maama wo ne mukyala wo, ne ssezaala mutabaganye mu linnya la Yesu. Waliwo emirembe, waliwo okuteesa, otabaganye ne balamu bo bakutegeera kaakano, kubanga otegedde Mukama. Gamba ntegedde Mukama, nange ntegedde Mukama, nsembeza Yesu Kristo ng'omulokozi wange. Bigenda kuntambulira bulungi, bizinensi zijja, omanye emirembe we gijja, amaka gatereera, essente ne zijja. Omanye entalo ziddusa ssente, ne ssente zidduka, emikisa gidduka, kubanga awaka tewateredde. Naye Mukama tukwebaza kubanga oleese omukisa. Weebale nnyo kabaka kubanga oyogedde naffe, oleese omukisa Mukama, mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Ffenna ne tugamba nti amiina. Banaye Mukama abawe nnyo omukisa, era tujja kweyongera. Maama Meyi wano. Amen.